ekisingira ddala okubeera ekyobulogo era ekibi gwe Kato maama wo Kato gwe maama wo Nalongo yakuma olumbe lwa Eva mu makage okuma otyo olumbe lw'omwana gwotazaala. Nze bannange mwansobedde ebintu yamwe binyumiza omuntu nalowooza oba firimu oba twabisomye mu katabo oba tulina novel mwe twabijja oba poem. Kato omwana w'abendi yafa nga temunnaba nakubira maama we kumubikira ati munnange nno muwala waafudde mwe mwali mumaze okukuma olumbe wammwe. Mwakuma olumbe mu maka gammwe. Kato wafuuka ddi mukwano gw'omuntu okuba ng'osobola n'okukuma olumbe mu makaago nga ye yafudde nga nnyina gy'ali ne mukuma olumbe lwa Eva mu maka gammwe nga mulukumanga baani? These are questions the police must ask you. Muli balogo, muli batemu, muli basezi. Nande maama yennyini eyazaala omwana yakera ku makya n'amusindika ekyenda kye tamanyi nti omwana we yafudde. Mmwe nga mwakumye edda olumbe ewaka. SB4 media nkulabyekaawo nga ne maama yennyini eyakera ku makya n'azaala omwana ng'amawulire tannaba gafuna tannaba nakwesiba kimyu nga mmwe mwakumye edda olumbe mu maka gammwe. Omuntu n'afa ku lwakuna ne mutambuza epapula. Kati Kato maama we yagambanga mufunye accident abamu babaddusiza mu ddwaliro. Kati Kato wafuna budde ekyokukwasaganya abali mu ddwaliro nga bw'okwasaganya n'empapula ezigenda otambuza omulambo at the same time ng'ate bw'okwasaganya ne tiketi z'ennyonyi ezigenda obbakomyawo. Naye bannange Kato mutuyita basiru. Naye do you think we are stupid? Mwe mutuyita basiru. Naye bannange buli ali ku live eno bannange njagala tukozese mukuma kubongo nga abali emmere. Abantu bafuna accident mu mmotoka ku lwokuna. Eva nafa. Eva bwafa. Abalala mbu ne baddusibwa mu ddwaliro ku bisago. Imbu statement zammwe zeezo. Bali baddukisibwa ku bisago. Olwokuna kati seba ku lwokuna olunaku sipesi ya lunaku lumu. Mwagenda ne mulaba ab'omu ddwaliro ne mubakiriyalinga ne mubajjayo be batutte ku bisago ne balinnya n'ennyonyi ne bakomawo mu ggwanga ku lwokutaano. Ne mukola ne ku mpapula ezitambuza omulambo ogujja ezanziba okukomyawo e Uganda. Naye mmwe Kato mutuyita basiru. Waliwo ebintu Kato nga n'omuntu eyakuteekamu ssente tasobola kukkiriza kubikola. N'oba ng'abikolera ssente Kato waliwo eyakutuma. Teri yakutuma asobola kupulaninga bw'atyo. Mupulaninga batya ng'abagwagwa. Mwali mupapa ki? Oba omufu mwali mwinaye mumutadde ng'abawunyirira. Oba listen, oba omufu mwali mwinaye mumutadde ng'abawunyirira. Ne mwagala mubikole mangu mukati atambule kati ajja kati ali mu kkubo ewuuyo. Kiki ekyali kibapapya? Kati kino nkakasa Eva wabanga omulambo mwagujja ku Entebbe airport. Entebbe airport namba tebiriimu. Naye mubeeramu abantu 2 3 4 5 boba wakolagana nabo ne mukwata omulambo ne muguteekawo ne muguplantinga nti guyise ku Entebbe gujja. Yes, we are not stupid. We are not idiots. We are not lumpens. We are people asking relevant questions. We need answers. Mujja kutwanukula gwe Kato. Ze kugambye ama justice ekerewa. Ni justice emala netuuka.
tubuuza ebibuuzo bitono nnyo naye ate nga answer tuzaagala tuli serious. Nkuddiramu gwe Kato. Tubuuza ebibuuzo bitono nnyo naye twagala answer ziri serious. Waliwo ba eyewitness abandi mu kulumiriza nti ne ku lunaku lwennyini Eva lwafa Katoba wagenda mu lumbe ku Lwokutaano ekiro baakuba ku ssimu ya Eva ng'evugira ku lumbe wennyini abantu baagiwulira. Sigino ne ziyitaayita essimu ne mugijjako. Bino byenkugamba abantu we bali babiweerako obujulizi. Ani yadiritinga akaunti ya Eva ku TikTok? Ani yadiritinga akaunti ya Eva ku Facebook? Omuntu ne wabba essimu yange asobola diritinga app zonna ezirimu tasobola kujja mu app, tasobola kujjayo akaunti yange n'agidi activatinga, tasobola. Naye mmeka omuntu yita basiru. Akaunti y'omwana ani yagidiritinga? Muyinza n'okuba omwana mwali muyina by gun point ne mubukako okuba pini zonna eza banka eza simu eza TikTok eza buli kimu. You deleted the account because if my account is open ani afuna mubbi kyabbe simu omubbi we Zanzibar kye yalonda essimu ya Eva na deletinga mu account ya Eva na mu deletinga ku TikTok kaleme kuddamu kubeerayo ng'afaaki. Omanya abantu ameka basuula essimu e Kampala buli lunaku. People lose phones every time. Abantu baluzinga amasimu buli lunaku. Muntu ki yali aluzinze essimu? No losing essimu na account ya TikTok n'ogisanga bagidiritinzeemu. Mwe Kato temujja tusinikirako binnyo. Temujja tusinikirako binnyo mwe bamazi. Mutuwaleemu amagezi Kato. Mutuwaleemu amagezi. Mutuwaleemu amagezi. Go polisi ya Uganda tuwalaba. Omusajja nasobola okuliisa buli omu naye tojja kuliisa buli omu Kato. Omuntu omu ajja kulakira. Ze kubuulira. Omuntu omu ajja kulakira. Temujja tusiriwalirako Kato. Kato toyina ssente sobola kugula airport yonna. Tozirina. Ku airport wagulawo abantu 2-3 ate wanu time bajja bakwata. Ze kubuuli amazima tegeekweka mugira muvevenga waliwo gwe kulide gwe bakubira essimu nyanyo ngenda kuyita omwogezi waffe mujja tuuka mwogere mujja nakutuuka mutubayite mwogere nga netukyalina na budde bwogera nammwe mwe bamatako. Mwana w'abendi muto obulamu bwakuma mu bintu bya kisiru muli mu firimu zammwe mu katemba wammwe. Mwana afiiriddemu accident Zanzibar ne mukola ku paperwork mwe ne mugenda malwaliro ne muvaayo ne mubookinga ticket ne mutuuka e Kampala. Kato osobola tulaga ticket 2. Can you show us 2 tickets? Osobola tulaga ticket 2 eyiyo eya muganda wo eya mukazi wo n'ey'omwana wo. Because mwava wano nga mugenze Zanzibar, it means you have ticket A. Ticket A from Uganda to Zanzibar. Ogenda nga May, nakuza mwezi westi, okoma nga Guni, nakuza cause you had a vacation planned. You had a honeymoon planned. Kitegeeza omwana bwe yafa, mwali mulina okugula ticket ezo mbwangu. Ezabakomyawo mu ggwanga. Mbazi mutugambe mwayita ku basi. Where is your passport? Show us proof. Mutulaga ticket ezabakomyawo eza emergency. Musitulage. Because by Friday mwena mwali Kampala. Ng'omwana afudde lwakuna. Afiridde Zanzibar. Temutufuula basiru. Omuntu nafa ku Lwokuna Zanzibar. Mwenna abantu 4. Igwe Kato muganda wo mukazi wo n'omwana wo ne mukoma mwe Kampala ku Lwokutaano nga ne mayiti mugirese n'empapula zikola ku mayiti nga muzirese. Mutuyita basiru mwe. Nema mutuyita basiru gwe. Nemwe gayi mwana. Olwo ebintu byogera n'olyenga n'obusungu bukukutte.
mwali mupapati kati no kambabuli bwe mubanga mwapulaninga ekintu temwachi wabudde bumala mwakipapiramu. Yes, mwakipapiramu mwapapa kati mukwano tugenze mu koti bigani, tugenze ku polisi bigani, Minister Balamu bigani, buyomo bigani, tugenze West Bifo, tugenze ku Soroti bigani, kati bize mu koti y'abantu gwe kato tugenda kujjako ebintu ebyo we tutakusiba tugenda kulabisanga n'omuntu akulinaanye bwati bwakutunulako bati alabira ddala omutemu adduke. Yes, twagala otuule nga lwotuula amatako gakubuguma, nga lwotuula owulira ekidduka nga kikuwuguma, owulire nga buli omu akuwanda ddusu, buli omu ng'akuyitako awanda eri. Tugenda kuteeka buli wamu gwe kato ojja kuvaayo yasama oyogere gwe mbu tetusijja kwogera nga negwani atayogera gwe matako n'ebyo ekitwe ekikulinga ekyembizi. Gwani atayogera bayite gavumenti negera nenyonyola gwe kato gwani atayogera. Who are you? Mukwano fe twafa kina 5 twatunda ddo omubiri tukolera abantu ate olina kyoyinza kunkola nze nkulayirira. Mbano okujja okunkwatako emmotoka n'ekukuba. Mukwano fe twafa kina tukolera abantu. We have questions, we need the answers. There are so many accounts. Olunaku lw'ejo nasuze ngattagatta dots nga muli neebuuza ebibuuzo bingi. Lwaki kale bwe kiba nga kigambibwa abantu wano bamanyi ku nfa y'omwana kiki ekyandibaleetedde okukola ekintu bwe kityo? Nina ekintu kye nafunye mu bwongo bange bantu bange munsonyiwe naye eno ndowooza yange nga Timo. Bambi omuwala ono engeri gye yali atandise okukolagana n'omusajja ono baatandika ebikolwa eby'obwenzi ng'omusajja ono alabika yeebaka n'omuwala ono mu ngeri y'obubba. Naye olw'okuba nti omuwala ono yabeeranga Bulaaya kirabika omusajja ono yagamba mukazi we nti munnange kiri ekikazi ndyamu kirye just kimpayo obuwika ki ku kasente. Owulira bulungi n'atandika ng'ekikazi akirya nga ne mukazi we akimanya akirya naye nga bamulyako Eva kumuggyako akasente. Kati omusajja ono alina okuba yaloga omwana ono okutuuka okumu blackmailinga mu bwongo. Eva akwata ogenda ku next of kin ajjeko maama we ateekeko kato. That is total blackmail. Erimu witchcraft. Yes, ze bampita balisa Timo FBI geno nonyerezeeko. Ono alina okuba yakwata n'aloga omwana ono. Omwana ono mu olw'eddogo n'agenda n'akwata n'ajja maama we. Engeri gy'ogenda wallahi biraita live banange mu nsonyiwe. Engeri gy'ogenda n'ojja maama wo ku ddaame oba ku bintu by'omusingidde n'osangulako maama wo n'omunyiigako X n'oteekako omusajja akuzina. Tekisoboka bannange, tekisoboka. Ojjako otya maama wo ku next of kin n'oteekako omusajja akwebakako. Tekisoboka. Omuntu gw'olabye obukulu omujjako otya n'ojjako famire yo n'oteekako omuntu akuzina obuzinyi. Tekisoboka. Ono omusajja aloga omwana. Kati nze nkimanyi bano abaana bano ab'e Dubai beepalawuda beepankapanka. Kirabika Eva bambye mu kunyumya ennyo emboozi anyumiza kato. Nti okimanyi nti tene waffe kampuni yaffe etuwa benefits ABCD ekuwa ticket n'oddako ewaka etuwa incentives nga mukoze nnyo etuwayo bonus bwati ntereka ssente bwe ziti ebyo nga Eva abinyumiza kato kuba abantu mu buliri beenyumiza. Kakirabika at one point Eva anyumiza kato nti nno munnange newaffe ne bwenfa bufi baina sente ze batukola ki ze batusasula. Wallahi biraita llahi endowooza yange Timo sigikukakaatikako sigamba ati kyekituufu
na yankubulira kirabika mukunyumya nnyo Eva mukwagala okwesudiya okwagala okusudiya oli alina okuba yamugamba nti okimanyi nti ife ne bwenfa batuweerako de gundi life insurance siya sente bweziti kati zigwa mu matugo ono munyampi onaawulira amanya nti kati ono bwe bamuloga ne bamugana olunagaya n'akyusa n'ateeka ono ku wiiru nti next of kin n'ategeera nti okimanyi nti gundi oyo waafiiraawo nsobola okufuna sente bweziti because ono omusajja yali akimanyi nti kwalinga next of kin because ya attemptingako okusabayo sente kitegeeza yalinga akimanyiiko nga n'omugenzi tannafa naye bannange muwulirize ekyo kye ngenda okwogera ne bw'obanga otereka sente mu banka kikugambibwa abantu babuulire banka gy'oterekamu naye togambanga omuntu nti gwe next of kin ku sente zange nkikuddiremu amagezi gazze ne bw'obanga otereka sente abantu bagambe bannange naye akawunti mu sentinale naye togendanga n'ogamba abantu nti yegwe nakutaddeko ttimo gwe next of kin omuntu ajja kubala nti wakubye ddiiri watuuze ettaka akutte koza akimanyi ye next of kin naye abannayuganda bamutegeera oba byenjogera mufunamu ekyokuyiga naba temutapinga sikuriini byenjogera amagezi gazze tobuuliranga omuntu nti ye next of kin tekikkirizibwa naye ono yali akimanyi tekikkirizibwa koza omuntu asobola okgenda mu banka najjayo sente zo nkikuddiramu amagezi gazze tobuuliranga omuntu nti ye next of kin ajja kutemulira bwereere atwale sente zo abantu balina ebizibu byakakadde n'omulaba ng'ataawa akuba essimu eno n'eri ng'agenda owulya nti akubya ddiiro yakakadde 5 buli mu banka butudde akunyiga naawe